kaza alikawo sente nagenda kuwama ate obukenya bayinza mwagaza kibuli kadujja kumufuna mbaawo dakika 10 mwakolera buli kimu naaba buli kimu kigwe buli kimu mudakikezo kulya kuddayo kunaaba kuddayo kunaaba dakika 10 ziba ziwede kibula nali kuloji achokoleni nali kuloji ati binaga biwedde binaga bigwero dakika 10 ataba kazi kyabanjagalako kubanga yine wataddamu oyisa mu byangu ni wataddamu kunaaba abatalina kyakushuka ate bagambe kigira kwa ntazi just enaku z'omubbi ziba 40 olwanya lwa eze sinnaku za mubbi oyo mugezi Kadama yenna ali yeye wamu gwe mu kika kiwammwe kyonna n'obulwayo omuntu gwe weesiga ne weesiga omutambuzi nti abawa baterekera yamuwa kola business kyekyegambye nti mu bantu bonna ekika kyammwe kinene Adija mu bantu gwe n'obulwayo kugamba nti kale w'ekika kyo kakubbe naye buli omuntu lwawulira nti jobless billionaire yabbi Hadija nti abadde amuyita nti tewali abadde boyfriend we nedda yamusanga mu TikTok n'omulamuzi asobola nasi anagali banekali bino bitandikirewo kyova n'abanoonya abasika tebalina maanyi Kadama muyitiriza nnyo omusango guyinza okubeerawo nga ebyo bigenda kukomaawo naawe okusobola okubanga weeguli ng'era basobola omukwatanga obujulizi bwe buli naye sente oyinza obutaddamu zifuna so oyinza zikwata omuntu bambi bakaluubirirwa atoddamu kwogera kigambo nati muwulirize ate tulina kubeera ku sayidi emu yokka kati ze kale kanzire ku sayidi eno olaba abawala olumu babbosi babo bababbako sente ne bakugenda ngo ne bakutumako ku dduuka sente ne bajja ne baziyola zonna ati ne bamala ne bakugoba kati bambi baba balowooza nti mwabali ne Uganda mu muyinza okubayamba ate kati olina okumanya bakadamu basiru okumanya bakadamu omuntu asobola okufiirwa ekika kyonna n'asigala okumanya bakadamu bebebbisa ali kaduuka amaze ku media emyaka egiwera emeka 5 okuva mu lockdown kutandika kubba abantu actually okuva mu kalulu okuva mu 2020 okuva mu kalulwe akalulu kali 2021 singa wali yavaayo nakuba endulu 2021 byandikomyawo bandigambe mu 2000 nange sijja sindika ne bonna baabulira balinga abalogi mubamuwadde omuntu chance okukola kyayagala ngono bwavaayo nagamba nti banzibye teri mulala mu kuweereza sente nga balala bongera kusindika busindisi Kadama okumanya ine kikyamuzi n'abakadama benerako sente zaabwe wabiraba Kadama yampa sente nenzirya emiliyoni yes n'amaana agenda ku media ganjagala n'amaana agenda ku media naga yampola nga omukwano guganya okubaawo nenvayo nembaga abannanzi yali akola ki anneegomba mbanna akashiba media ekutte omulala ajja nagamba nze nkimanyo yakulimba nze nkwagala nkimanyo yalimba tewamubba namugamba nze siri mubbi nawe kenyine muli akeezi naye nga jidde mu period eyo nga nkyali mu kaweefu bwakwetereza yemwe yajjira wakutereza lihe kugamba abaana bo Katonda yabakola nga baliyanze sibasaasira guys mwatumize ekyokulya twala ne bamusiba noba nga toyina sente bamusalira omusango sente notaddamu zifuna ne bamusiba emyezi mukaaga okuliventinga wano ekyo kibeerewo kyekisinga obukulu sente zo zeterekere otuuka okudda Uganda oplaningire sente zo newaba nnyoko tomusindikira kasoba manyagamba tali mu ttaka mbona ali Tanzania yagenze kyonna kyekiri waali ali safe yamanyi Uganda naye ali safe mbu yageze kusiba musange Tanzania wali mu Uganda mbona ku TikTok babagamba tekayo buza omusango gubule ali bakadama kasala bahaji katwalo haji nakubasagala kukolera manya g'abantu sijja mwogera ni kasala bali haji tinsomeddwa nyina n'abaana bemmanyi abatandika okuteeka wali ebyoto abaana batandika agenda ku TikTok nakumwali ebyoto n'emmindi natandika okugaba avunula ebirooto kati bakadamu ne babeera kuli ne babeera naye ng'oli taliko wadde omuzimu gw'ensiri abaana basigenda kubanenya abaana bo balaba era balina okubaza President Museveni omukisa gwe bakukozesa bubi nti ennamba esinga obungi buli Kadama okuwa nti ndi sima Saudi simanya ndi Qatar sima Oman simanya Bahrain simanya nga ndi wa Kampala yayitamu muyite ate yayitamu kiro kubezo basi zibatwala ku airport ziyitamu kunga bucha ku 9 au 10 kati ziba jambyale ngutumije bakulu ngedi je balukulutinga mbakadama amuje kabale ngona ine nyumba yona mtu atu aina license ayino kuba na amaka
accommodation webasula wano ate bayingira mu makombo tebafuluma tereddamu kufuluma olw'ensonga asobola okugenda n'afuna akalenzi ne bamukola olubuto ebaloosi ya kampani. Kadama agendera emitwalo security ina kuba gulugu. Kadama agendera emitwalo 6 e Bulaya ya yero bu no bata ina katabo kati kimu kampani ekikola ki buli kimu kampani era kutola ne Rachel yangambi musiru antedeka kakadde Frank Abao kakadde Jasi kakadde ngaba ngambe kitufu katuuse ne screenshot nataka zikuba nangamba katokuva nga 15 mpaka 24 Christmas yetu okengena gaba milioni 6 nenjagala nga gaba cash nga gozi bawa ngagwa yakunzi baso mpeza akakati soka tumalirize wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalunji abali ku HK Media tudde ne ba boys waneno Big Kid Kenya Media the jobless billionaire. Ndi musajjufu nnyo okubeera nti mbakyaziza ku lunaku olwaleero. Bwe bale kutulaba bwe bale kusubscribinga banaye muli mutya ukenyolyo tetwatebeera tutubeera ngafuna buzibu nakamu ebyo bya muli mutya byabaavu kati lwakesa lwabala mutya Ena tubuze kigambo kimu bwakedde. Yeah. Omwana jobless billionaire abanange Kenya uza ku bantu. Msiza ko nnyo galungi bwesenga ababoda site ku maso bodi joko ziteka wa. Kano kagenda ne kambo oba wawo kambuza kateze nendowooza ati olize sirabika. Tuteka just kutegera time naye bukenyona akuladde. Bwatyo. Bukenyona akuladde kyogamba ebintu bino tobimanyi. Mbadde ndodo kola nawe nga omukola n'omuntu atalina bakamera. Nandira ne nasema yokola nawe era twali fembi. Wano kana alisika bulungi ndowooza. Wano okusinga okukola. Wano kana alisika bulungi. Kajja disika bulungi. Oba omwana oyo kyoba abakazi abawaaki. Nalekawo omulimu. Alina kyabawa. Mulungi muwanvu n'amaanyi. Kazi alekawo sente n'agenda kuwaama. Ati obukenya bayinza mwagaza buli kadde ojja kumufuna. Mbaawo. Dakika 10 mwakolera buli kimu. Naaba buli kimu kigwe buli kimu mu dakika ezo kulya kuddayo kunaaba. Kuddayo kunaaba dakika 10 ziba ziwedde. Sobola nali kuloji. Achokoleni. Nali kuloji. Ati binaga biwedde binaga bigwero mu dakika 10. Ataba kazi kyebanjagalako kubanga yine wataddamu oyisa mu byangu ni wataddamu kunaaba aba talina kyakusiba katishu kamala oyo bukenya media ne toilet paper bala ndotagamba tishu ne tipire bimala tishu toilet paper ndabanga zezineze bitano yeche kyamanyi mutwalira awo anange tetukyateka budde bungi nnyo mulaavu omusanyuse coach niwe namusanyusa atajja kugenda agende kuwa sente kati bikolako kyokoze yamanyi omulekere ensi tosobola kumatiza mukazi newoba ofootya tali matira anti omugulu ya iPhone 15 kati wa 16 neyegomba aguze data w'emkumi n'agaba negaya ina keya n'omukolera edduuka neyegomba azogula omugulu ya iPhone 15 gwe notamukubira simu ate oli omuyayi nabanga amukubira ku baby walidde nalabanga oyo ate mutuufu nalabanga yeye yaguze iPhone 15 wategedde kyovula abanze nagamba abakazi wabasajja nti wobeeranga n'omukazi tolayiranga nti mukazi wange ono gwolaba mwanjagala nnyo tayinza simitwagattibwa simitwakola tutya tasobola kwawukana na relationship yo nenange erimu ku bwavu jobless billionaire yagenda kujajabuluzeemu kuyuzayuza tutemateme sente zirimu wamoto zirina oboyayaniro wa sente ate wamala zifuna oyagala 6 pack nebwomufuna bufunyinga obadde otavuga mukayo n'omuteeka ku mutto n'azirabako wali omukwano gw'abaana nagwo mubanga amaze emyaka 10 nga muli mulaavu kimanyi sente ziba mulaavu naye lwaki nawe nyini nzijukira wali emabega oyina relationship gye wayingiramu netereza obulamu kati ng'oli boyfriend wo w'emabega eri yali akubibiita akunuuna ennywanto akununda buli nga n'ageza gamba musime tugende tusuleko babiri
Jawo saze ekigambo yeyo yemu ya relationship tekyukanga kuva ku wish paka ku motoka Jeff Buckets. Kati oyo boyfriend kama nezo sente. Era ni winabyogerera agenda bisala. Kwa ya amalo kwekendenya nata. Yo. Tulisigera kutewana kubyogera. Wano just tayagala chikiriza nti yo bo bamanyira abawala abazungana buli kiseera. Nabyogerera yagenda ogenda ku laptop. Kana kakole delete. Naye nga zo sente zisula mulavu naddala ng'osanze omusajja asinga ku sente ku oli gwobadde. Kizibu nnyo mugaana. Kizibu nnyo kyovula bagwewo aliyo ng'oli mwavu ng'oli mu relationship nga babagatta mu church mukazi wali mulokole oba asala buli kanaku abeera n'obukaaya naye nga ssente mama zo wakakaaya zibulamu nanga mubitadda otuddeyo ku mbozi ya Antikaduuka. Antikaduuka yakoze ekintu kye nasanyukidde nnyira namwagadde nnyo. Bano Antikaduuka mu manja ekyokubulawo ekyokulya ssente yali yazirya dda. Ate bagambe just ennaku z'omubbi nti ziba 40 olwala lwatu. Ezo si nnaku za mubbi oyo mugezi. Kadaama yenna ali eyewammwe gwe mu kika kiwammwe kyonna n'obulwayo omuntu gwe weesiga ne weesiga omutambuzi nti yabawa baterekera yamuwa kukola bizinensi. Kyekyegambye nti mu bantu bonna ekika kyammwe kinene Adija. Mu bantu gwe n'obulwayo kugamba nti kale ekika kyo kakubbe. Naye buli omuntu lwawulira nti jobless billionaire yabbi Hadija nti abadde amuyita nti tewali abadde boyfriend we nedda yamusanga mu TikTok n'omulamu yasobola nasi anagali banekali bino bitandikirewo kyova n'abanoonya abasika tebalina maanyi. Kadaama muyitiriza nnyo omusango guyinza okubeerawo nga ebyo bigenda kukomaawo naawe okusobola okuba nga weeguli ng'era basobola omukwata nga obujulizi bwebuli naye sente oyinza obutaddamu zifuna. So osobola okukwata omuntu n'omutwala ne bamusiba n'oba nga toyina sente bamusalira omusango sente n'otaddamu zifuna ne bamusibayo emyezi 6 okuliventinga wano ekyo kibeerewo kyekisinga obukulu. Sente zo zeeterekere otuuka okudda Uganda opulaningire sente zo ne waba nnyoko tomusindikira kasoba manyagamba tali mu ttaka mbona ali Tanzania yagenze kyonna kyekiri waali ali safe yamanyi Uganda naye ali safe mbu yagenze kusiba musange Tanzania wali mu Uganda mbona ku TikTok babagamba tekayo buza omusango gubule andi bakadaba kasala bahaji kati waliwo haji nakubasagala kukolera amanya g'abantu sijja mwogera nikasala bali haji tinsomeddwa nyina n'abaana bemmanyi abatandika okuteeka wali ebyoto abaana batandika agenda ku TikTok nakumwali ebyoto n'emmindi natandika okugamba avunula ebirooto kati bakadama ne babeera kuli ne babeera naye ng'oli taliiko wadde omuzimu gw'ensiri abaana basigenda kubanenya abaana bo balaba era balina okubaza President Museveni omukisa gwe bakukozesa bubi nti ennamba esinga obungi buli kadama okuwa nti ndi sima Saudi simanya ndi Qatar sima Oman simanya Bahrain simanya nga ndi wa Kampala yayitamu muyite ate yayitamu kiro kubezo basi zibatwala ku airport ziyitamu ku ngabucha ku 9 10 kati ziba jambyale ngutumishe bakulu ngedi jibalukulutinga mbakadama amujje Kabale ngona ayine ennyumba yona mtu atu ayina license ayino kuba na amaka accommodation webasula wano ate bayingira mu makomo tebafuluma teredda mu kufuluma olw'ensonga asobola okugenda n'afuna akalenzi ne bamukola olubuto ebaluusi ya company Kadama agendera emitwalo mukaaga ina kuba gulugu Kadama agendera emitwalo mukaaga evulaya jayero bu nobata ina katabo kimu company ekikola ki buli kimu company era kutolanga Kadama nga ali ku TikTok ayogera byayogera n'olowooza nti nali mu amagezi emitwalo mukaaga jayero bu ngaogira anti zemba America mbamanyi era nabo bakimanyi nti oyo atumanyi emitwalo mukaaga ja Saudi Arabia tebo abeena kubona batalina katabo bakamukolera oba wa pitu oba teyatuukayo ku ssomero babajje mukyoko balunda bumyu naye bannange nze kakye ngamba kino kibeere ekyokuyiga eri bakadaama bonna don't just give money to everyone golabye ku TikTok ntunda ttaka mulete sente ekyo sigwa asoose okukibagamba twabyogera dda ebyo goli mukuyita nakola vidiyo ekwatako ku nsonga ezo nga nkyali Dubai nengamba bakadama nti teweesiga muntu oba ogambe nti nno oyina ebirowoozo ebigenda e Saudi Arabia okoloba e Dubai soka ogulewo account mu Uganda okole kye bayita mobile banking nga account eyo osobola okugimanaginga ogikontrolinga gwe wennyini bw'ogenda eri
sente zibakusasula ziteke ku mobile money ozisindike kuki mobile money egirekeeko zikume ku account yo oba okyasobola zikontrolinga oliwo balina ekizibu nnyoko ng'alina ekizibu osobola era ozijjayo n'okola ki n'omuweereza n'ebino bye mugamba muno oweereza ow'e Kampala akuterekere ne waba maama ne bw'ogamba simu okugulawo account bava e Kampala nga nindaga mutezindaba kuvaayo nga bagende kukyusa ye tin number yefulumira ku ndaga mutanafuluma gibafunyako paso tebamayina bya account babiwulyanga nako ali kati nze bagamba buli obeera n'ekirowoozo ekyo kintu ky'olina osooka okukola ki okukolako kubanga abantu bonna boosindikira sente ne wooziweereza nze njakera ku makya ng'ate nnyina ekizibu ng'ate guwanteresa ssente zo nze mbeera ne sisooka kugamba nti kanzibbe nsooka gamba kanzikozeseeko njazizaawo gwadde gyo okimanyi nti ssente buloba ne ssente ezijja nga si zizo gwe toda mufuna oba kigenderedde oba ne ssente nga zijja nga si zizo toddamu kuyingiza gwe zizo kwezo oba olina okukozesa oba olowooza kuzaa munno z'oli obwongo okima obwongo na bubeeraawo ogambye nti olina ekirabo kya antikaduuka mumanja motoka ki olw'ekintu kye yakola ekirungi bwe kityo ekyokuba nga asobola yo okukozesa omutwe gwe kuba talina gwe yakuba yadde oluyi ekyo njagala okimanyi oliba gye nagambye antikaduuka yankwatako yadde ku ssaati bwati aba ate teri agaggawala nga talumizza muntu ate ne kano kakulu mu Uganda tofa ku nzika ya munno nga gweoyambuka okategedde kimwenga muli mmini kubanga bwe mugenda mu bbaala omwana n'aleetera wano zibbiya zino ez'amaaso ndi gwakoze mulimu ki okuzifuna ezo abazinywa babaawo abazinywa babaawo oba oli musimi wa ttooyi zeeyawula teri wayita asooka kubuuza nti nadde ebintu bye yamitwala ana niye okola mulimu ki yagamba nti nze mwaka ku live atera okuyitawo na commenting abo comment bubaamu ne mugamba yeggwe waffe ate nze munnange nali nti nasooka nenfuna obutakkaanya n'omukyalo era ne twetwala bubi n'oluvannyuma nalaba emirimu gye gyakola n'engisiima naye ng'ate nze sisobola biyingiramu kubanga ogamba nti nno ngenda muleete mbagulirawo sima ekibanda ky'amanda simi nkugulirawo ka kiyosiki niwoba oli mu Uganda wano nga gwe weetundira ka kiyosikiko era bizinesi esobola okugwa kala togamba otya obuntu nti oli Saudi Arabia mboweereza eno musimu ojosobola savinga emitwalo 15 buli mwezi ng'ogyeko expenses agenda ogikolamu mwana wa nnyoko naye naawe ebintu bisoboka olina okufumiitiriza kati nemulabanga ebyo byakola nga nze nkimanyi bulungi nti bifu era jakyankalana naki n'abantu yasooka n'akola ebituufu kasadda mu byettaka eriyo bano abafere senga akolero nekituufu agenda kumutera abala basatu senga akolero nekyobufere akaduuka akakwasa mu kamera n'agamba nti uno omwana yagenda okukola mu kaduuka ako edduuka lyo lyerina era omwana gwe nkumaliriza talina kyamanja yasula bulungi ku myaka egyo okubanga olina eyo ennyumba weetyo ng'asasula myezi esatu miliyoni mbuno eyo ennyumba yajezimbira lisiiti bagamba nti alina lisiiti ng'egwayo mu Januari Desemba ne Januari yonna yamusasula obulundi gumu ati kaduuka nze sikulabanga nze era nze ndi omuwadde saagala mugambako sisina kyemubanda ati kaduuka mumanyi nnyo va ku bino bino era bwe nawe atansayo firimu ne mandi kati aba bamazi mumanyi kuva mapega ku bbayo gwe yazaalamu naye yamuleka yegeyege ye taliiko musimu nanga gw'olibaze ye yategeera nnyo wano era bawe yamuleka akuvuma ate n'akubba n'akuvuma namwebakanve kumuguunywa kumbe yageze gaggawala fe tuli ku saidi yo tufaayo byokola kasuba nga gw'oyambuka ekyo kyokka ate kasi otalumya muntu atuliza butamulumya ngamba bino mbomusimaerinyo talina ng'omuntu mukwate bulungi munnyonnyole aleete akasente asigaze emikono na buli kimu ekikola naye nakamba buliro olaba abaana abanene ababeera e Bulaaya bambi bakaluubirirwa ate oddamu kwogera kigambo ekyo muwulirize ate tulina kubeera ku sayidi emu yokka kati nze kale kanzire ku sayidi eno olaba abo abawala olumu babbosi babwe bababbako ssente ne bakugenda ne bakutumako ku dduuka sente ne bajja ne baziyoola zonna ati ne bamala ne bakugoba kati bambi baba balowooza nti mwabali ne Uganda mu muyinza okubayamba okumanya bakadamu basiru okumanya bakadamu asobola okufiirwa ekika kyonna n'asigala okumanya bakadamu be bebbisa
Ali Kaduka amaze ku media emyaka ejiwera emeka 5 okuva mu lockdown kutandika kubba abantu actually okuva mu kalulu okuva mu 2021 okuva mu kalulwe akalulu kali kadi 2021 singa ali yavaayo nakuba endulu 2021 byandikomyawo bandigambe mu 2 nange sijja sindika ne bonna baabulira balinga abalogi mubamuwadde omuntu chance okukola kyayagala ngono bwavaayo nagamba nti banzibye teri mulala mu kuweereza sente nga balala bongera kusindika busindisi Kadama okumanya ine kikyamuzi naba Kadama benako sente zaabwe wabiraba Kadama yampa sente nenzirya emillions 3 n'amaana agenda ku media ganjagala n'amaana agenda ku media naga yampola ngo mukwano guganya okubaawo nemvayo nembaga abanenzi yali akola ki anegomba mbana akachima media ekutte omulala je nagamba nze nkimanyo yakulimba nze nkwagala nkimanyo yalimba tewamubba namugamba nze siri mubbi nawe kenyine muli akezi nenga jidde mu period eyo nga nkyali mukaweefu bwakwetereza yebo yajjira wakutereza lihe kugamba abaana bo Katonda yabakolanga baliyanze sibasaasira guys mwatumize ekyokulya alemu okulabirira omwana gwazaala ali mu kyalo nga talina lugoyi n'alabirira omulenzi ku kibuga bwe kiri oyi Kadamu omutuufu naddala Saudi Arabia straight abo mbalinako obwo nkuba nagibeeramu komba mmanyi nga muzadde waali bubi natandika okuweereza omulenzi wamu abantu banene mubasalira omusango nalaba ne Honorable Baram tali ku saidi yaabo toyinza beera ku saidi yaabo naawe abantu ati babanga abalalu bababuuliridde oleseewo ab'eŋŋanda zo ate nga n'ab'eŋŋanda zo nabo si batuufu kati ow'eŋŋanda lwo bw'aba tomwesize lwaki weesiga omukwano gw'osanze obusanze ku social media bagamba muganda wo kaazirye kuŋŋanya sente ezo zisevinge okomewo ozitegeere ate bw'okomawo e Uganda beera ne business ideas zotadde mu butwe ngezi bw'otuuka aye topakunkana mala emyezi egiwera n'eki nga wetegereza ensi etambula etya tanakitegeera ekigambo Kadama mukimanyi bulungi tugezaako bagamba bajja tegeera lwapaka Kadama ye muntu lwakati mulimu ensi ezimba Kadama bali shapu muko kati nga Dubai eno ne Qatar batansobola okubuuka kale Singapore Bahrain Jordan Saudi bo bava kati bana bawana okumpi bamanyi okuva ne Kampala bo visit visa sima myezi 3 n'agenda babagezi kati owe Saudi ye company straight abasembo nje basokolee mu byalo ne mutwala nga nesimu ina mapesa smartphone ajifunia wa baba kati bwagifuna najja asanga ba jobless beyo bali ku live lika abantu lukaaga bwacha amakona atulako kateba kalika abantu lukaaga nagamba kati ntuuse era bwo mugamba box musaba kakadda ino okudduka emisine nyu mukono gulame kugufiirwa obagamba linda ko mwezi nga gugwako omwana atasoma kali mugole gwajjake ebiringo mwezi yagamba lindo mwezi yangamba linda mpamo mwezi kuno gugweko ne mugana nga mswaza bino bye mukola ne mugana negeza ko kwangu sente nazigaba mu ebirabo oje yagaba wao nagaba moto nakoma waneno nankubira simu nga ngamba ntuse ku banka esente sizirabayo nga yazigaba mu ebirabo ku TikTok ma jobless billionaire baba yeye maybe abwerere adi agabe empologomero basala sente nafunye empologomero naye urugumira wetu baba babiri abwerere gwanga lirabe kumbe empologomero nga milioni 3 line gwanga liveko milioni $3 line gwanga buliraba liveko la ka abantu bakole bibagala baba serious bera weka buli mwa akola bibi ekyo ino okumanya kusinzira ku economy y'eggwanga abantu batono nnyo abagenda okuba abantu balamu okusinziira nti okufuna sente mu Uganda wano oyita mu bintu bingi nnyo omuli okubba omuli okulimba omuli okufera kati gwawe sente y'amazima wana Uganda omuntu akola ebyaddala bya serious eyange anti kati kati osobola okumpa yakakadde ogamba oyinza zimba kalina adije sokumpa yakakadde nze nagadi jamwana pe nkuta musompe milioni yao kuwazimba nsobola ojja kusomba kawundo nnyo kati sente adije kimujjako sayininga leta adije mujja ka milioni buno budde kadi y'emmotoka eri wajja kukozesako mu mannya ate wembasi gina nayo milioni ne kati bana abaana abangu okufuna sente za batamanyi makulu ga sente akukwata milioni ekirayisi bannange sente ziringa nga ze mutakolerera ziringa nga ezitabaluma nze munsobera Chegente Kadamu kuha kadde kyangulwa nsonga nti yave waabwe ng'afuna emitwalo 10 ku 5 nga tina gitwala mwezi atuuse liba muwe ekyenda kya nnaku 3
bakitakweka kaddembwangu kale kati awo banaye katuveewo njagala okubabuuza ku nsonga ya Alien Skin naba waba wakolanga ni ku TikTok president wa TikTok bwaba TikTok abasiru bonna bolabo ulirize ebigambo bino TikTok byaliko musiru alidako kali goli ku TikTok toli ku TikTok kyova ofana bo TikTok tobanyi TikTok abantu abadde bakugoberera ku TikTok bakwali following siegwe fake account kati olaba ali ku TikTok abadde abuuza abo akolaga kyegeza gwe takufuga agambye mbona TikTok bonna abaliko basiru gwe mpaya abali active ulira tunuleno mpayo abali active ku TikTok nga balimu amagezi mpa babiri nzaka nyini oli active onako postinga video meka buku na yapo tunuliro lisinze opost gwe ngambo oli mumanyi kale siberako ku live uze postinga video meka buli lunako ngabiri oyina by the way kati choberera ka active ye YouTube okusingira kati kankunyumize kumboze ya TikTok era kubanga Frank Aboy bamwagala mu kifeecho kati Frank Aboy nange ngayambye nnyo ba TikTok anti nkujira Frank Aboy kimukubide mu kifeecho butategeera bwe ng'omuntu kwetali mu yadda akategeera naye kenyini akimanyi era tumuvuma kati ate tategeera atya gobo bolanga Frank Saz n'omulaba esana ntakogana full figure balika bwanango enchoso basanga nga bali aba omukwano gubasaza mu nati ndoza kabira yetanyiika kati Frank ekimubeeza Frank avumwa olunaku abantu nga bina nga bunate mikwano gi ate nchana dana ebono basanga mu mukwano gubasaza mu yavuva ono yayogera ko ebigambo bingi nyo nga bigamba full figure ate olwamala nakubira ko olwo mwamubuuza nangamba ate full figure byanjogeddeko kati president ogwe kugamba nti bagenda mulonda nga balaba yakola ki yasobola ebintu byali en skin twebaza Katonda okubanga yavaawo ewantu awo bwe tulina okuba nnosebo okubanga asobola okuvaawo ekibireno kyavaayo ewa waneno wansi ekibira tuli eri ewaka eri fango nijaduka gali matwala eno kooti we twasinziira ne tukyankalanya ensi yonna Kampala naagwa ne mututabukira Kyagulanyi nadduka mu toyo emirundi nga 10 nawe teweegira ati zino kunyumiza bya ddala ayagala kubiwulira naye mazima oyo mwana olwokyalero tagala teeka munyo ya politics saga nedda oyo si politics sagala nnyo kwogera nnyo kugundi ku bantu kugundi ku Bobi Wine kubanga nze ndi wa Nuupu anti sikujjeeko Nuupu nenjogera ekyaliwo ate kati lwaki omuyingira gwokimanyi nti yasalako Alien enviiri ye yatungira nga Kyagulanyi ebyambalo oyo mvuka yani ebyambalo ebyaki bino ebyabyakama bino anti munne bambala bayina namanyi oyo naye bamusalako yali mu yalasta anti kati we yatuuka eri obusungu bonna bwe yabuteeka ku Alien omuvuka atungira agundi ava kono bawunsaawe ova kuoyo olusajja mukulu sira muvubuka oli musajja munene nnyo mukulu kati yabala n'amalasita emyaka aga kati babanga yavaayo bagamugulanako ssente mu ddoola n'agagaabanga yavaayo bwe yaleka abatadde mu koodi yavaayo tolimba kale embozi tugiveeko tekakatako omuntu bw'agenda mukomera balina okumusalako enkono nze nga navaayo nazo kubanga mulimu ensekere owandiika ku kooti osaba era bakuwa ebbaluwa eyo bwobanga ezizo nyimpika okuzaala n'oyo yasaba n'oyo wa Nuupu yasaba omulamuzi bakamusiba emirundi egiwera ensanvu batusiba batuwaayiriza enkya neggula kati nawulidde bagamba sipapa bamutadde ekituufu gabadde mawulire ga bulimba naku zina mawulire g'obulimba gasinga obungi nono bagamba ejjo nti bamusibye nze nange ejjogatambule nti bansibye tomulabawo naye ngaesaala naye agenda mbu navumye full figure Jennifer yamuwayiriza nabadde mumulambulira ensonga lindako tewaliwo muka watali muliro onayinza atya okugamba mbuno basula bonna oyawulidde kyegaana yakigize twagala kyegaane kuba tekyali kyakwekweka kirisi kyakwekubanga waliwo n'abaaliwo tekyali kyakwekweka mwasula mwenna twatuuka eggulu nga lumu wasigaddewo bbiri nga senkuluge nasweka nze nensula ne full figure ate Jennifer yalisuze ne senkuluge antwali abantu oli omusajja yali avuga emmotoka mu nyanko yasula ne senkuluge emyufu
zinenswa ne fulufulu nga option eriwo wakola mwensobi gwe mwali mulina okusula basatu mu rumu emu ate katabakkiriza nga tebakkiriza olaba n'abasajja abali babaganya okusula babiri abasajja wasula mu mmotoka ani egwe nga nnoonyamu ki abantu oli yamwesooka okusula mu ruumu emu kati kankubuuzemu Adija okusula mu ruumu emu n'omuntu kibi ki muntu asula mu ngoye si kibi Adija kankubuuza nti wakulusa nnyo ati yamulya ekyo teyakyogera tetulina bakyogerako kati twebuuza oli agenda tuwaabira ki kubanga yagambye agenda balopa bino mwabyogereddewa jo ewa ku tiktok tobeera nayo bali mukuyirira konte kyogamba Adija bwe tugana nawe mu kifo nosanga hoteli esigaddewo egi okirira mu mmotoka nze tonzumbuwanga alikati bwobanga gwosinga okwagala gojjo gisulamu okwagala nkole osule n'oli kyabadde awe emmotoka gojjo gisulamu awo nze ngenda banaye temugenda nga mulumu n'abantu kuba kati tikitoko yajja ono yalibeere n'okusula mu katebe ng'atudde n'oli yamugamba nze nsula na jobless mugende musule eri ngalaba nze mwana omuto gwatanyinza musumbuwa abantu bwe tebasumbuwa abantu era bwe kyali bwe muyebaka naye nga waliwo ebijja okujja enikeesi nga batutambadde ebyekusifu naabe ku kifaananyi kya Shiba ne kabebi kaffe bali njagala nnyo Shiba njagala nnyo Queen Kama yogera congratulate njagala nnyo Shiba omwana yazale weeks ebbiri emabega andi ekifaananyi andi abaita atadde ekifaananyi kyonna ekyomwana kubanga Shiba ne mu mmotoka yange ennyimba non-stop zensiba nkuba mulimu ya Irene Namuliro ya Shiba ne ya Bebe Cool awo nindi okangera ku birala neza omuyimbi nti ali omu nga non-stop yeyeka ababi bakazi balaba nabata ne Queen kama muleke nze ndio akafaananyi kamuno nga studio sabi na mwana bwafaanana nende yasose mukweka nawulidde emirimu wamulabi ku face omwana of course omutote bamulaga nnyo babalaga ayinza okwagala okola ekivulu atulage face y'omwana kati ate ezo ziba ssente abeera celebrity superstar celebwa yategeera game oli star yategeera okukola ssente bakubano baselebwa babeera baselebu nga tebamalina kukola ssente boogera bwogezi linnya nti gundi tuweyo omu yatula mutiitizi nnyo ate kutukitu tugambe nti ono yategeera kye bayita ssente naye nga Shiba tukwagala nnyo webale kuzaala bebi obadde okuliridde nyateera kibadde kirungi nnyo osooka okakase muki mu music Shiba ali myaka 4 Shiba ekyolina 39 ku 38 ku 4 ali awo ali 32 32 si atolaba ne bwabanga ina 32 bwabanga ina 32 ani nga ate amaze mu kuyimba wabali mu 27 soko ulya kino Spice amaze mu kuyimba emyaka 10 ulira kino Spice amaze mu kuyimba emyaka 10 yatandika ina 17 ulira ekiri eno mu Spice ina 27 Shira ina 22 abana abatagenda ku university bano Shira yagenda ku university ani Shira Shira yagenda ku university yakamala banga kyebweru ate eriri wabana b'abalodi bwe batyo babe bakulira bweru Shira mukwano gwange nnyo alina emyaka emeka Shira ina emyaka 28 come on Shira tatabanga atuse emyaka 28 Shira ina emyaka 28 Spice ina emyaka 37 Spice ataziweza asatu mu 5 Ekirene Spice ali 28 gwe bicho byogera amaze mu kuyimba emyaka 10 10 years of Spice 18 years ze yatandika nazo kati gwe tukuvuddeko abantu tobawa bituufu yagala kwogera mazima channel ya bulimba siba wabitibwa channel ya bulimba bagamba amazima channel yejudde obulimba tejjudde bulimba nze okusinziira kale wenda banga omukyala kubanga nze kati nze kati Spice ali mu ssente Spice ali mu ssente Spice ali mu ssente tayinza kulanga bakazi ba mukyala bana bakulusa nze mbambi be Uganda abakyala Shiba gwe nsinga okwagala ekyo naye akimanyi naye emyaka gyalina agenda mu 40 kale 39 38 awo taba wabi kati Sindi yayina emeka Sindi ali mu 40 ate Sindi ate wana mwena awo Sindi ali myaka gyange gyennyini egiwedde emirimu goyina ana mwena ana mwena jawo olimba nyina meka
Kakwantu laba faana ati. Ali 32. Obyawa. Ani. Ono. Lati Nze mbakebeza maaso. Eno chama yo giraba. Ya bulimbo Ya, bujje. Olaba kati olimbisa nange. Ayogedde ejije. Kati olubana balimba emyaka. Olaba nayogedde ejije omuzizza wansi. Alimba. I'm 44 Nze na 27. Oli 24. Ani. Gwe. Nange olaba makati gwagala nnyo twese. Kale ze bisate tu. Tudirikinge kali. No, kitegeeza toyina kufaanana myaka gyo. Ye message erimu. Nenga chiba. Inti bera myaka na 5 abantu bakuwakanire. Balogozi toyina 37. So kitegeeza banaye mwefeeko. Mwefeeko. Yeah. Kyenjagala ogamba. Kati gwe gyo kusogamba oli 27 era tegikulabika. Ndabika emeka. Oleka 24. Ate simbubi. Kati abantu ngani nata 3. Ate 3 agati. Ninga mu kyona Ate nabere n'ameka. kyasinga okuba nga yayiga mangu. 22. Kwe